Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwalero njagadde mbawe ku ddagala ddala mu abalina abaana abato ng'obwoka bumusumbuwa. Omanyi obwoka obwo busumbuwa nnyo abaana abawere. Bw'oba olina omwana ng'obwoka bumusumbuwa njagadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kuba likuyambako. Obwoka bujja kuba busirikira ddala, omwana tebujja kubeera nga bumusumbuwa. Nkusaba ofune akazunzanjuki. Akazunzanjuki ako kalungi nnyo naddala omwana oyo nga badde atawanyizibwa obwoka. Nkusaba okafune kateeke mu kaseffuliya, beera ng'oteekamu otuzzi, kateeke ku kyoto, beera ng'okatokosaako. Bwe kamala okujja ng'olaba okafumbye bulungi, beera ng'okateeka wansi kabeere nga kawola amazzi, gabeere nga gawola ago amazzi g'ofumbiddemu akazunzanjuki gawole bulungi. Bwe gamala okuwola nkusaba ofune akasengejja, beera ng'osengejja eddagala eryo ng'oliteeka mu kakopo akatukula. Bw'omala oddisengejja bulungi nkusaba ofune enniimu. Enniimu yennyini gifune gisalemu makkati, ddira juyisi w'enniimu oyo munyigire ku kasengejja ng'ayiika mu ddagala eryo ly'otadde mu kakopo eryo eddagala lya kazunzanjuki. Beera ng'onyigiramu enniimu. Nyigiramu enniimu. Bw'omala okunyigiramu enniimu nkusaba ofune akajiiko akatono ennyo. Waliyo obujiiko obubeera obutono ennyo, mubumanyi mu abazadde abalina abaana abawere. Obujiiko obwo mubutegeera, mutera okubeera nga mubukozesa nnyo nga muwa abaana abo eddagala. Kati akajiiko ako akatono k'olina okubeera ng'osena mu ddagala eryo nga bw'owa omwana oyo. Osobola omuwaako obujiiko bubiri lw'omuwaddeko, tugeze ssaawa nga 6:5. Osobola okuwaako omwana oyo obujiiko bubiri obw'eddagala eryo. Kazunzanjuki wamu n'enniimu muweeko obujiiko bubiri ku ssaawa nga 6, olabe embeera nga bw'enaaba. Ojja kulaba ng'omwana oyo obwoka nga bulekeraawo okubeera nga bumuluma. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.